ekirimu omupiira ogusookedde ddala oguli wakati w'abategesi saako n'eggwanga erya Ecuador. Baker Lwesabula yatalaze dda ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga lyattu Uganda mu kaseera kano akawungeezi kamusanze Kololo gye tugenda naffe okumwegattirako atubuulire enteekateeka nga we ziri Kololo awo okulaba nga omupiira guno abantu bagulaba bulungi ate n'okutandika okugoberera emipiira egya World Cup. Omupiira gutandise lwaleero. Baker Lwesabula onekaanekanye mu mujoozi ogw'eggwanga lyattu Uganda. Naye enteekateeka za Uganda okwegatta ku World Cup zo zikyali mpanvu. Naye tubuulire kiki ekiri awo e Kololo oyongere okutusigira ekifaananyi ku mupiira ogusooseewo. Webale nnyo munnange Hasifu Sekiwunga, nze Baker Lwesabula ndi butereevu wano e Lugogo era nga empaka za FIFA World Cup zimaze okubeera nga zigibwako akawo. Tujjidde ku mpewo essaawa eno nga oli mu kubeera nga olaba tumaze okubeera nga tufuna gol esooka mu mpaka zino nga eggwanga erya Ecuador lisobodde okubeera nga lifuna gol yalyo esooka. Ndi butereevu wano e Lugogo era ngenda kubanga nfuna abantu ab'enjawulo basobole okubeera nga batubuulira empaka eza FIFA World Cup nga wesobodde okubeera nga zitandika. Jukira eggwanga erya Ecuador limaze okubeera nga lifuna gol yalyo esooka mu mpaka zino. Njagala kubeera nga nfuna abantu ab'enjawulo. Kansooke ne president w'ekibiina ekiddukanye ekibiina ekifuga ab'amawulire abasakaaga ebyemizannyo ekya USPA Patrick Kanyomozi. Ogamba otya ssebo? Jendi ssebo, ogamba otya ssebo? Empaka za FIFA World Cup zigiddwako akawuwe essaawa eno. Owagira ttiimu ki ani gw'osuubira okuwangula ekikopo? Olwaleero oba mu tournament yonna? Olwaleero owagira ttiimu ki? Olwaleero mpagira Ecuador olw'ensonga nti ttiimu erudde ng'ecompetinga mu World Cup ez'enjawulo. So gye mpagira ate kata n'engeri gye bafunamu abazannyi abo nze ng'omuntu siri mumativu, so mpagira Ecuador olwaleero. Ate mu tournament yonna tulaba ttiimu 32 ze ziri mu kuvuganya okuwangula ekikopo eky'omwaka guno. Ani gw'osuubira okuwangula ekikopo? Nsuubira Brazil okuwangula ekikopo kino olw'ensonga nti ttiimu esambye bulungi mu qualifiers ate eri well balanced. Mabega kaawo Brazil ebadde tebeera balance ne kati bw'otunula goalkeeping department, ba defenders, ba strikers ate nga kumpi buli kifo kirimu abantu bwaligamye nti abagenda okubeera competitive. So ndowooza Brazil nze ku lwange gye nnonda okutwala ekikopo ekyo. Bwe naba tekitutte nsuubira Argentina naye nga kyemmanyi nti ekikopo tekigenda genda mu Europe kijja genda South America kuba ttiimu za Europe bw'otunula zonna okutwaliza wamu teziyimiridde bulungi. Then kyoyogera ekisembayo kyoyogera ku kata olowooza badde neeteefu okutegeka ekikopo kino kubanga olaba bataddemu ssente nnyingi nnyo ng'ate ebintu bibataddemu ebimu bagaba bigenda kuvaawo ng'ebisaawe. Babadde beetegefu kuba batandika okwetegeka emyaka 12 emabega. So babadde n'obudde obumala ate nga ne ssente bazirina bataddemu ssente nnyingi okuzimba ebisaawe 8 okuzimba metro rail linkage. So bataddemu nnyo era nga kyendowooza nti babadde ready. Of course babadde bingi ebibadde byogerwa ku human rights record n'engeri gye babadde bakwatamu abakozi abazimba ebisaawe ebyo naye nga bodda mu eggwanga lyonna okutwaliza wamu kyentegeeza nti babadde beetegefu wadde nga babaddewo okusoomoozebwa naddala ku side eya accommodation naye nga byonna ebisigadde babadde beetegefu bigenze bulungi. Tweyanzege mpozi nga nsobodde okubeera nga kugamba Ecuador ebadde emaze okubeera nga efuna gol naye ate VAR esobodde okubeera nga gol eyo bagisse. Njagala mbeere nga nfuna ku eyaliko kapiteni wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Dennis Onyango ne alabika aganye. Kanfune ku mwogezi wa ttiimu eya Vipers Sports Club Abduwasike atubuulire ku ttiimu gy'asuubira okuwangula ekikopo kino. Abduwasike nkwaniriza ku Bbs Terefayina, ttiimu ki gy'osuubira okuwangula FIFA World Cup? Nze ndi mwogezi wa France kuva 98, so gye nsuubira okuwangula World Cup. Then engeri omupiira gye gutandiseemu kikyoyogera ku mupiira oguguddewo eddakiika zino ze twakalabako ziringa 5 goolo emu ebadde maze okuba nga enywa naye ettiddwa. Kikyoyogera ku nsonga ezo? Nze sirabyewo nsobi n'emu ebaddewo kweyo goal, so simanyi lwaki goolo bagisaze, so nabo si nti bawedde ensonga nti eno lwaki basaze goal, so sirabyewo nsonga yonna. Kale tweyanziza oyo ye Abduwasike ye mwogezi wa ttiimu ya Vipers Sports Club. Njagala nfune ku bantu abalala ab'enjawulo basobole okubeera nga batubuulira ku ani gwe basuubira okuwangula ekikopo kino ekya FIFA World Cup. Saba amanyogo. Nze Stephen Odeke, ani gw'osuubira okuwangula FIFA World Cup? Tere mulaye na Brazil. Lwaki Brazil? Brazil eleese ttiimu ennungi this year. Gira emyaka emirala babadde bakolawo because they were adapting to European football
naye guno omwaka olaba nti balina squad buli namba erina abasambi nga basatu abasamba position eyo ate nga bonna balungi nga batandika mu ttiimu zaabwe ez'enjawulo so nze kyensuubira nti Brazil yegenda okutwala ekikopo. Kale njagala nfune ku Eden Kironde wano musajja wange mulungi nnyo atubuulire ku kyayogera ku empaka za FIFA World Cup zijiddwa kawuwo olunaku olwaleero timu ki gy'osuubira okuwangula ekikopo na tukola ki wano ndaba tuli wano. Nga ogyeko okamanya gange nze Kironde Eden naye ng'ogyeko Brazil we mujasuubira. Of course Brazil balungi okuva ku back goalkeeper wakati buli wamu naye olina okuteekawo ko n'abaala mutusuubiramu defending champions kijja kuba kizibu France naye otumya tiimu nga Spain tiimu nga Germany the tournament teams usually ziyinza okuteekawo ko embeera ate munaye Brazil ayinza okufuna ekyekango so kyekyo. Kale tweyanza Eden Kironde kankwagaliza omupiira omulungi njagala nfuneyo omukyalo omu asembayo ate tusobole okuba nga tunkuddiza Hasifu Ssekiwunga kyoyogera ku mpaka eza FIFA World Cup na tiimu ki gy'osuubira okuwangula ekikopo kino. I think kati egenda kuwangula okusinziira nti be ba host be bategesi amaanyi ndaba mangi naye golo yeesoose tukanzeemukko lwakuba nti bagisazizaamu naye katulabe ekidirawo mu maaso nsuubira engeri gye bali nti omupiira guli wali ewaabwe ekintu kigenda kuba massive. Kale tweyanzeege tuli wano ku kisaawe e Lugogo era ng'empaka za FIFA World Cup zimaze okugibwako akawuwo omupiira oguliko essaawa eno guli wakati wa Kata nga ezanya Ecuador gukyali 0-0 nzikiriza mbaddize Hasifu Ssekiwunga mu studios nze Baker Lwesabula nsinzidde wano e Lugogo. Webale nnyo Baker Lwesabula sitegedde gwe owagira ttiimu ki naye kansuubire nti naawe oli wa Brazil. Tujja kwongera okutuusaako empaka zonna eza World Cup n'emipiira egy'enjawulo nga bwe ginaaba gitambudde ogwa Ecuador n'eggwanga